mwebazeko mwena bannayuganda gye muwangalira kansubire muri bulungi. Leero njagala kubalaga batya wofunamu events ogenda zefunira wa, ogenda zijjawa, ezimu za kusasulira endala si za kusasulira, ogenda kuzijjawa. Stay tuned. I'm here, your girl Marshall. Kati tugenda tandika, genda ku Google yo oteekemu ekigambo 10 times. Osobola ogidownloadinga, osobola okubeera nayo. 10 times ebeera bwekyo kiki ekigambo 10 ne times. Kati wogenda wano waliwo event, companies, gwoyagala ki, osobola ozifilteringa. Naye kati katugende bwetti. Abamu mwangambye nti gundi zino eno kanzuuminge ndabe. 10 times yiyo gundi, yiyo bwetyo bwefaanana. Abantu mwangambye mbu mulabo bufaananyi butono. Obiraba kuliko awo event ne kubeera ku biki byonna byonna wa wooyagala, nsi ki gy'oyagala. Oba okitegeera education, mugundi mulimu education, pharmacy, mulimu ebintu bingi. Kati katugende mu maaso. Nanti mwagambye temulaba nnyo bye tugira. So zizo events ziriwa, eno eri China, eno eri Hong Kong, eno eriwa, kati gw'oyagala eri luddawa. Ensi zizo naawe kennyini nnyini osobola ozikisaakinga. Katugende mu maaso tusaakinge. Let us search. Katugende wano eno tusaakinge. Tugenda searchinga nsi ki? Mumpe ensi wansi awo wammanga. Katugambe oba Berlin oba tugambe ndaba abantu kale katugambe wano eno Germany wendi. Tugambe wano Germany wendi. Tugambe mwaka ki? Tugambe 2024 kubanga guno already omwaka guweddeko. Mukitegeera? Omwaka already guweddeko. Kati ndowooza olaba tufilterinze wano eno wano waggulu wano wali searching awo. Teekawo event z'oyagala, oyagala genda wa mu nsi ki? Kati nze njize just Berlin wano eno. Zizo conferences eziriwo oba okitegeera. Woba oyagala era osobola okujja wano eno era nawo n'okebera ensi, no viewing nsi ki, topic ki gy'oyagala oba okitegeera. N'olaba kiki ekigenda okugira. Kati katugeze eno, tugeze gundi ki? Ye ya e-commerce. Bannayuganda abasinga ebino ebya e-commerce tebabimanyi, baagala bya. Kati waliwo eno International Academic Conference on Economics, Business and Management and Social Science. Neyo ne bayinza obba tebagitegeera. Mbaweeriwa Strategy Summit BC era neno yo ya commerce. Kati gwe kisinziira. Olaba zino conferences oba ze muyita invitations erina okubeera ng'egenda kumachinga ne bwakawo ng'okoze. Bw'obeera nga oyagala kugendera mu agriculture, wakawa alina okubeera mu agriculture throughout. Okitegeera omulimu gw'okola gwa agriculture, ebintu by'okola bya agriculture, oba okitegedde zino events. Kati bw'ofuna kangeze this event IF Berlin, gendawo oba okitegeera. Daba eri luddawa eri mu nsi ki, noonya ennamba yaabwe y'essimu, laba somako bakubire kubanga abantu abamu abafere kwebali saagala mukole ki, mwerabye abafere kwebali. Gwe kennyini nnyini tunula tunoonyereza website yaabwe babuuzeeko bagambe ebintu byammwe bikola bitya. Oba okitegedde kibi Bannayuganda tetwagala nnyo kukola ki, kunoonyereza bino bintu. Oba okitegeera ky'obola basaagala abantu bababbe. Mukitegeera saala abantu bababbe bandu mukubira essimu. Okimanyi osobola okunoonya essimu yaabwe ng'essimu ogikuba nga ya South Africa. That's why mbagamba munoonye amasimu gaabwe, ogenda ku websites zaabwe. Nati sagala ku making this video very long. Osobola ogira bagundi yaabwe n'ogamba bakangeze vista and ticket oba exhibition, n'ogira byonna n'olaba organizer, n'onoonya, oba kitegedde like you continue looking such that sente zo woba otandise ozisasula okola ki, olaba byogira. Kati oyinza okwagala kangeze event ki gy'oyinza okwagala bannange, gy'oyinza okwagala. Oba tugambe eno oba ya summit, ginoonyerezeeko, gwe kennyini njagala weekolere research wo nga gwe. Kati eno event ya mu London oba okitegeera ya mu London egenda kubeerawo ddi, egenda kubeerawa, erina ogundi viewerships mmeka, kuliko abantu bameka, abantu bawandiikako ku neno ne bagamba nti munnange eyo gundi yabafere, eno gundi gwe weesomera ebintu bino eno. In case of anything bannange, you can ask me anything in the comment. Weba eno video ebadde useful gy'oli, please share it with someone. Naye nga events eno gundi bagiyita gwe kennyini osobola okweteerawo n'ogamba kati njagala nsi ki,
Kaŋŋambe America, kale kaŋŋambe Canada. Tugambe event ki, kubanga olina okunoonya Canada wa, kangeze Toronto. Event ki, oba kitegede olina okubanga weeteera mu date ki, giteeke mu 2024, oyagala kugendera ku event, you get it, each and everything, please, kijire bwe bati, creating a event, kwata, I don't know how to sagala ku making up this video to be so long. Oba kitegede ebeere mpanvu nnyo, I don't want it such that njagala ebeere short, nga musobola ogiraba ogikola ki, okugimalayo. Wano osobola ogamba nti date ki, tugambe in 2024. Tugambe 2024 D, katugeze first. Oba kitegede, kati tugambe paka waneeno bwe bati. Ogenda kutandika searchinga, oba kitegeera. Ogenda tandika searchinga those events are going to become. Olaba wezeerodinga, olaba wezizze, okitegeera. Zizo zizze. Global International Audit Conference, okitegeera. Kati zizo gweko nyini zisomeeko, womala ozisomako ogende waneeno, oklikinga ogambe, wano nkoze ntya, ziri luddawa, are you interested or you are not? Kati gwe gisomyeko gundi ya D, ya sawa meka, ya biki, byona. If you want ngoyagala bakubira, please contact them. Bakubire, then mulabe sente meka. Wewegendereze nnyo, ojja checkinga entry fee. Wekitegeera, ojja kulaba websites zaabwe. If this video is very useful to you, please click share and like. Mbagala nnyo bannayuganda, mbanoonyeza ebintu bineeno, nembawa ebintu ebitali bifu, nembaleetera ebintu ebitali bifu, kubanga abafere bangi, nze omufere nanziba $6,000,000. Siri musonyiwa. Mbagala nnyo.